Mukunjata Sera yagobeddwa ku stage lwa luyimba lwa Bobi Wine Shuwadiru byonna ojja kuba nga obifuna ate abaana babuziza byakagaba emikono ogyetaaga mu kimukaveera mu laptop bag nti munnange tulina mingi ate gizitowa wano wokka ojja kuba nga buli kimu okifuna abaana batenda rege maturity nsonga ki byonna wanene obutereevu nja kuba nga kutuusaako tujja kutwala katini nnyo ku show ya Omega nga we yabadde atunde tulabe biki nga we byagenze ate obadde okimanyi ebintu bya Abe Musingozi Mwesigwa nga bakugamba nti Doreen Katulebe ne Bad Black oli abadde bosi waawe bannange amawulire go mangi nnyo nnyini ddala gwe tuula butuuzi kalira nywera nze wende buli kimu nja kuba nga nkikutuusaako kyonna kye weetaaga okuba nga omanya naye nga byo bingi era katandikire ddala n'amawulire agabuutikidde omutimbagano byo bingi nnyo nnyini ddala tutandikire ddala ku baana abakambwe nnyo babuzizza omukulu byakagaba nti taata emikono gyetaaga mu ki tugiteeke mu laptop baaga tugireete mu kaveera nti kubanga tulina mingi ate gizitowa kino kivudde ku ki kivudde kuba nti ennaku z'omwezi nga 23 babadde bapreparing okubanga banominatinga pulezidenti waabwe njogera ku omukulu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu naye munnange nnaku lwa yesterday byakagaba n'akabatema n'abagamba nti emikono tegyawera so n'olwekyo tagenda kubanga nominatingibwa ko abaana ne bagamba nti kale tuwulire tugule kino ekigunde ekibeera ekinene tugule essaaka ennene tuteekemu emikono biibino nno atugendeko ku Jinja Road katono mwagala emikono nga giri mu kaveera mwagala emikono nga bagitemyeko bagitaddaawo mwagala emikono nga giri gitya mwagala gyakono gyokka mwagala nga givaawa nga batemerene mu kibegabega emikono mwagala emikono kikaaki oye togenda tebikukwatako teri kintu nga tekikwata ku munansi okujjako nga weesiiwaza osobola okwogera ku politics kasita oba tovoola muntu oba oyogera ku politics wakyo oba wa NRM oba wa NUP oba wa DP kasita oba tovoola muntu Uganda basese oluusi kale ebintu ebikulu ennyo oluusi babisaagiramu naye temunange n'okusaaga kulungi kubanga tosobola kubeera serious buli kadde munange tukyali ku nsonga ezo ndabye omukulu Honorable Muhammad Nsereko ng'avudde mu mbeera ku nsonga y'emu eyo Electoral Commission nulaga stupid bias temuyise mu mikono gy'abantu abantu bagibateereddemu just munoting out districts bwe muka mabirizi afune emikono gyonna mu Uganda yonna mabirizi n'omusiru n'ali eyo yenna tamanyi mabirizi mbu yafunye emikono Bobi Wine n'abulwa emikono EPU n'ebulwa emikono mukubidde venue zonna mukanga abantu mukanga abamasomero buli we tusaba ekisaawe nga bawandiika simanya DEO yagambye nti bagenda kuba ne PE kwega buli lunaku ffe lwe tugenda okwewandiisa lwe bagenda okubaayo PE masomero abantu bwe baba basaba ekisaawe ekiri okumpi n'ekatwe kiri kumpi n'akatale bwe bavaayo ne basaba ekyessomero bagende ku bisaawe kimutuwe Namboole oba mutuwe Kololo. By the way, this is serious. Kwegamba ne bw'oba oyagala kukula bya kisiru you cannot say nti munno eyali presidential candidate ekisanja ekiwedde n'afuna obululu miliyoni 3.6 mbu yabuliddwa emikono mu districts ezisukka mu 6. Bulidde naye agambye nedda mukisuusiza nti musuuse we mwandikomye nti ejjoogo lisuuse naye nze munnange byonna mbaawo kubanga nkutuusaako nga tweyongedde era tugendeko eno Mukunjata Sera ye yagobeddwa ku stage lwa kuyimba oluyimba Shuwadiru waliwo bamutegeezezza nti tomanyi ffe abategese ekivulu nti bibino
What is happening? Why? Omega one love, watching the guitar. She was winning watching the guitar. I'm going to do a politics one. It was a quando. Omega China's politics. You know, see the politics. You know, in the South. Muteleza ufe tutere party. Muteleza ufe tutere chi. Ladies and gentlemen, tutere party. Muteleza ufe tutere party. MC, also kujapa. Ebyo byatambudde okusinziira ku bo bagamba nti oluyimba luno mbu yayimba lwankyukakyuka ate mbu show teyabaddemu ebyo ebyabyobufuzi so kyeva olaba nga baganye ne bamugamba nedda tojja duyimbira waneeno oluyimba lwe bayita Sure Win era lwelwo olwamugobeza ku stage. Ate munaye twabadde tuli awo nga wenakugambye nti ku show ya Omega yennyini omwana mulenzi Ray G najja okuperforminga nno yabadde surprise kubanga abantu abasinga badde tebamusuubira kyenkakasa ne Omega yennyini yabadde tamusuubira era wano abantu bagambye nti omwana oyo yakozeseza mbu yamulaze maturity lwaki bwakyogera bwetu batyo tugendeyo tuwulire. Mu mawulire ge tulinawo fantastic Ray G akoze ekintu ekitabangawo mu industry. Ray G aze ku stage ya Omega 256 cricket over Lugogo. Abatamanyi byetwogerako bafaani ba Ray G ne bafaani ba Omega abasinga tebakwatagana balina engeri gye bagurajinga balinga wala baka miliyoni n'omulala Bobby Wine ne Bebe Cool eyo combination nga bwe yali Ashiba Cindy Omega Ray G leero kibadde kyanja osikirabangayo ekyo kibayita omunyankole ne bona amunyiiza otya ne bona amuvuma otya ne bona akola atya mu kaseera akakazigizigi abeerawo kibayita omunyankole bamuluza kisiva ku banyankole goza nti no bampa nnyo nti no bampa mmere okubabeerako they are real people. Ray G oli kasajja kaka oza mukiwulidde waliwo rivalry y'abantu abo era mbu n'abawagizi tebakwatagana naye yamulaze maturity n'agamba nti nedda kangende supporting mwana tu era najja mu mbeera yonna eyabaddewo namuperformingirako. Era nga byonna bigenda mu maaso kankutwaleko yo katini olabe ku performance ya Omega nga bwe yabadde yadde nga tanapo teyabadde nene nnyo. Ebitwe byatambudde naye jjukira eri wabaddeyo ku Serena wabaddeyo Kenneth Mugabi oyo yajjuza yabaddeyo n'esho yate oyo omumanyi waba yatandise okuyimba mulala mukko naye nga biwa ebityo webyatambudde esaidi zeyo ate mwabadde mwagategedde mbuliri pazo bagenda mwanjula bulijjo mwagala kulaba ku mukyala oliri pazo munnange mbu gaagano bamada muli mutya gye mutuusizaako emimwa emitwe engalo amagulu ebigere agaliwo amalungi bwe gaba nga matuufu mbu my blaza liri pazo lunabe imbu agenda kwanjula enkya simanyi oba bituufu. Mama lunabe nali mmanyi ndi muno wandimpise nga wadde kale sigenda kujja afazali nanditumyeyo representative naye mbu lunabe ayinayo omukole enkya simanyi oba kituufu. Nsaba Katonda kibe kituufu kuba muludde nga mumwetega. Mbugambye nsala ekigambo biibyo nze mpawo kubanga mbatuusaako updates zonna nga we zitambula ebintu nga we bitambula waneno mu ggwanga obadde okimanyi. Mbu ensonga za Abe Mwesigwa mbu Bad Black ne Doreen Katuleebe mbu balinga bakasitoma oba mbu oyo Mr. Abe yalinga bossi waabwe. Abawala bonna abasinga balingana mu video z'abayimbi kati nawo Tracy yali mu dudududu ati okitegeera abo bapeyitoni
batikitoka abaana bebe aba amalina okukeera enkya n'agoba abaana ne balemerawo oyo Mona nzijukira ne benasemba okubeera ne out Mona gundi oyo vibes oyo ow'amawulire oyo amalaya basupportinga economy temukimanya ekyo kadama mulindeeko ne Doreen Kabalebe naye yabeerawo Doreen Kabalebe asirise Black naye yabeerawo Badi Bulaka nenga abe olaba n'abaana bajja e Kampala sente z'abasaba si ababeera mu Deira ze babasaba olaba abakazi b'omu Deira basaba abaana abo $600 naye aba akolera abaana abo passport visa n'abaleetera miliyoni mu yabeeranga wano biki ne Doreen Kabalebe naye yabeerawo Badi Black naye yabeerawo nenga abe olaba n'abaana bajja e Kampala sente z'abasaba si ababeera mu Deira ze babasaba olaba abakazi b'omu Deira basaba abaana abo $600 naye aba akolera abaana abo passport visa n'abaleetera miliyoni 8 ku miliyoni 8 z'abakubanjiza ku ebyo byonna ticket visa n'okukolera passport ne ID abaana abo abasinga banji bagaggane wano bazimbye n'okuzimba ng'ate baali sente baziteeka ku akaunti ya Abe nga yabasevingira ate sente n'azibawa. You get? I get. Munange n'ekirala mukwano abaana teri kubanga babeera bagenda mu high end bars abaana teri Abe wabagirako gundi abaana abamu bagenda okugyewa Abe jukira abakolera ezo passport n'abaterako n'emyaka emito tuwulira abaana bangi abazimbidde bamaama baabwe nga bava wa Abe just akagera okuba nali natambulako nali sisobola kukola ki kubeera wa Abe ate akageri nze ennyumba nake yali ekimanyi ngerooza bba wange ate jjukiranga abaana bamwetega n'omwetego oyo Abe mukitegedde kankuweereze n'ennamba kubanga Ulidde wotuugera muba mulowooza nti byakusaaga naye ate Bad Black ye omukyalo oyo ndowooza mumanyi oyo talimba era nedigabeera amazima libwayo olunaku lumu n'abagamba nti kino na kino na kino yeeyogerera amazima ebintu bye talimba owaayi nga tukyeyongerayo mu mawulire ag'enjawulo abaana kye bakola byakagaba bino Simon Byabakama oba oyagala oba toyagala ogenda munominatinga Kyagulanyi mufubye okulaba nga mumulemesa paka we musigaza last resort eri emu yakumujja ku ballot paper naye nze ndi wano okutegeeza eggwanga lyonna nti olunaku olw'okubiri lwa wiiki ejja mbasaba bannayuganda abali ku ground muveeyo mugende mwerekere His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe lunaku lwagenda okubeera nga nominatingibwa ojja munominatinga oba oyagala oba toyagala okiwulira bw'abanga Katumba oye asobola okufuna emikono gyonna gye mwagala nga ne Museveni kennyini tasobola funa mikono Kyagulanyi gy'ayinza funa okuva eri mu bannayuganda kuba bannayuganda baamukoowa. Simon Byabakama Electoral Commission ya Uganda oba mwagala oba temwagala mugenda munominatinga temugenda kulowooza nti no mugenda tusika eri wa mugenda siruwaza eggwanga mwaddidde bu RDC bwammwe buli mukubira abantu abasayininga mubakubira amasimu lwaki oba okubira omuntu essimu mwe baddiso mugeza abantu mubalumbye ne mumaka gaabwe mubatiisizza abamu mubakubye n'obbakuba abamu mubasibye n'obbasiba. Simon Byabakama, you will nominate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu on Tuesday next coming week, whether you like it or no. He has to appear on the ballot paper. Oba mwagala, oba temwagala. Bannayuganda ndi wano bakunga obategeeza nti nno akaluko okwekalakasa katandika nga 23 mu lunaku olwokubiri lwa wiiki ejja. Tugende tuwerekere omukulembeze w'eggwanga. Mbu Kyagulanyi temumutya. He's just one man.
naye ekimufuula ekyamaanyi nti bannayuganda gwe baagala. Omusajja ogwo omu mwenna gwe mugezaako okulwanyisa mbu talina kyali. N'owulira omuntu ng'agamba nti no he still a baby mu bintu mu byobufuzi nga ddidde gano agasajja agakulu agayina envi gye zisobola kwogera gali mu kukola ebyekisiru n'ebyokweswaza. Simon Byabakama, you will nominate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. I dare you press that wrong button oleme nominating Mwesiruwasa. Ate ono ye Munanga amulangidde n'amugamba nti otandise okuzannya obuzannyo bwammwe nti obwo gwe tewamumanyira nti ssaawa yonna mubaawoneke mubala ti this time around temujja tusobola. Byabakama ssaawa zino atandise okuzannya emizannyo gye ne mukulu Museveni batandise okuzannya politics waabwe ali cheap. Era nga Byabakama atugamba nti emikono NUP gye yaleese gyonna mifu okwetolola district kumpi 40+. Ekyo kye bali mukola Museveni nga ye Museveni tasobola kukkiriza kubalaale lwe lunaku lwe lumu n'Ekyagulanyi mu Kampala. Fena tujjukire bulungi nnyo nti Museveni buli waagenda abantu basombe bagula bagule. Museveni tasobola kukkiriza kuswala akuberaale yeemu olunaku lwe lumu nga bonna bali mu Kampala ye n'Ekyagulanyi. Oba okitegera ekintu ekyo ekintu kyonna kye bakola kugula budde, just buying time. Kyagulanyi bagenda mu nominatinga. Byabakama tasobola kutuuka ekyo ekintu Byabakama kyayogedde Byabakama si yakyogedde. That is order from above. That is order from above. Tudire Kyagulanyi so that bakubalaale si lwe lunaku lwe lumu n'Ekyagulanyi kubanga they know very well nti abantu mu Kampala tebasobola kugenda kulala ya NRM wadde bafumbye emiceere ne baleke ya Kyagulanyi. Kati Museveni tasobola kukkiriza kuswala. Tasobola kukkiriza kuswala kubalaale yeemu olunaku lwe lumu mu kibuga Kampala n'Ekyagulanyi kubanga akimanyi bulungi nnyo abantu ekkololo tebajja kgendayo wadde anaafumba emmere n'abapakira ne mu mabaasi n'abawa ssente tebajja kukkiriza kgenda kololo baleke Katwe ne Nateete. Kyagulanyi janaabeera akimanyi bulungi nnyo Kyagulanyi agenda kulumula namunju w'omuntu mu kibuga Kampala. Museveni tasobola kikkiriza kubaawo kumuswaza. So that balina okubayinga obudde. Kiki kye balina okubayingiramu obudde? Tebasobola gamba poliisi nti emugaana okubalaale olunaku lwe lumu ng'amaze okunominatingibwa. Kati kyovula Byabakama avuddeyo ku last moment n'alangirira nti emikono gya Kyagulanyi gye yaleeta mifu. Kati Kyagulanyi mu nnaku 3 okuva kati kubanga tubala olw'enkya olw'omukaaga Sunday ne Monday ennaku 3 olw'okubiri lweba nomination tasobola kukuŋŋaanyizaamu mikono egy'okwetolola district 40 n'akuŋŋaanyamu emikono 1,000. Kitegeza baba muteza akalipo. Kitegeza baba ino kuongerayo nomination day ya Kyagulanyi. Kyagulanyi abalina ku nominatinga ku lunaku olulala lwonna naye nga si lwakubiri lwe lumu ne Museveni kuswala. Ayagala Kyagulanyi agenda okubalaale mu Kampala nga yamaze okuvaamu so that alage nti naye ayina abantu. Tasobola kukkiriza kuswala kubanga bw'atimanyi bulungi nnyo bw'akubalaale lunaku lumu n'Ekyagulanyi ennamba enaabaawo yegenda omulaga kiki ekigenda okubaawo mu kalulu. Kati ovula bayagala kuplayingira ku kugundi ayagala kuplayingira ku bantu alage nti naye mu Kampala ayinamu abantu of course bajja kola kyamaanyi okubasomba nga bulijjo bwe bakola bafumbe n'emmere naye akimanyi bulungi ebyo ne bw'anaabikola nga Kyagulanyi ayina laale Katwe oba Nateete teri munnayuganda agenda kulinnya kololo. Ekololo wajja kubeerayo baminisita baaba ababba bamulya mu ngalo ne ba MP be bajja okuba bajjudde mu butebe. Okitegeera n'abantu abamu ab'omululululu naye akimanyi bulungi nnyo teri munnayuganda wadde amuwadde omutwalo ayinza okugenda ekkololo n'aleka Kyagulanyi Katwe. That is politics on play. Okitegeera mubeere bagumu. Byabakama ayagala tayagala alina okunominatinga Kyagulanyi ekyo naye akimanyi bulungi nnyo. Byabakama ayagala tayagala alina okunominatinga Kyagulanyi. Nolaba amawulire ga BBS ebya NUP bibi olwo gye emitwe gye bakubye like BBS mbuterefayine eyaffe mufe bubi mmwe bantu mmwe mufe bubi tubalinako obukyayi bungi basajja mmwe ebya NUP bibi bitya. Do you really think that you can play that cheap politics mu mitwe gy'abannayuganda again? Omuntu eyesimbyewo kuba president atamanyikiddwa ne bannayuganda gwe batamanyi mbu ye yafunye emikono gyonna emituufu mbu Kyagulanyi ye yafunye emikono egitali mituufu era emikono gye gyonna mifu. That is politics on play. Era Museveni akimanyi bulungi nnyo tasobola kukkiriza kubalaale yeemu lunaku lumu mu kibuga Kampala ng'ali ne Kyagulanyi.
okitegeera kitegeeza wa wagenda kubaawo n'akavuyo kitegeeza ne polisi yennyini n'amagye bagenda kukola ensobi kitegeeza wayinza n'okubaawo akavuyo polisi ekola akavuyo bye bino ebiba bigenda okubeera ng'ebyabeera Arua ng'ebyali Arua lwe baaliyo olunaku lwe lumu ng'akampeyingira Kasiyano Wadulinga n'oli naye akampeyingira owuwe oba okitegeera ekintu ekyo so tebasobola kukkiriza mbeera eyo okuddamu kubaawo kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo tasobola kuba kampeyini lunaku lumu kuswala takisobola. That's why badireyinga so that Kyagulanyi anominatingibwa the another day so that Museveni bamuleka mu space ya kunganya abantu be agula abantu basasula abantu balisa abantu be bekunganye kololo alage international media alage naye kenyini banna Uganda nti ayina numbers tasobola kuteekawo geji kuteekawo na kugeraageranya kulunaku lwerumu nti abantu balabe enjawulo eri abantu abali ewe n'abali ewa Kyagulanyi baana abangi ate ng'akimanyi bulungi nnyo teri ayinza kugenda wuwe n'aleka ewa Kyagulanyi. That's why ayagala kufuba nnyo takubalaale lunaku lwe lumu ne Kyagulanyi naye ffe baazannyirako ebintu ebyaffe bya robudobu sitayiro. Museveni tugenda mu kalulu ayagala byabakama alina okunominatinga Kyagulanyi nammwe lwaki mweteeka ku pressure. Waliwo omwana omwazze mu inbox yange nansharinga comrade bino waabirabi temutya just relax musibe nga tozinywere tugenda mu kalulu. Oba kitegeera tugenda mu kalulu byabakama alina okunominatinga Kyagulanyi ayagala tayagala whether he like it or not ayina okumunominatinga ekyakimanyi kati mwe mulabawo any idea eyinza okugamba nti Kyagulanyi bamulemesezza okunominatingibwa ntagenda kunominatingibwa mbolo Museveni ali mu race yekka. Do you really that can happen? You people mukakane mubere bakakamu. That is politics on play. Don't allow anyone and byabakama to play on your mind. Just stay focused. Musibenga tozinywere tugenda mu kalulu tugenda mu campaign byabakama ayagala tayagala. That's it. Kitegedde nti yandibanga y'ensonga nti bakuba balaba nti President Museveni ajja kubanga alina olukungaana Kololo ne bamanya nti ono naye waanateeka wali enateete ne Katwe nga bwe yagambye kijja kuba kira ne bagamba tubeewo n'engeri gye tataaganyawo. Naye Stephen wenjogerera abatuuse edda ku kitebe bali mu kubanga bakuŋŋaanya emikono. You never know by evening buli kimu kijja kubanga kiweddwe. Bali kubanga weekomedde ku NCK TV. Teweerabira ku subscribinga ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde nkoma na YouTube.